Tatango moya tuse ye wabera wenjawulo tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Hallelujah, hallelujah. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Mwasize mutyeyo obulamu bugamba ki? Abali ku mwasiibye mutya mutyeyo obulamu bugamba ki? Ayina mu bukosefu yemusooka okkiriza ku olwaleero byonna biggwawo mu linnya lya Yesu Kristo. Sooka okwebaza n'essanyu n'omwe yanneegaseeko gye ku live yagyo n'abataasobodde mmanyi mulidde emmere omwagisangidde kuba nze kye nalaba ekigambo kya Mukama buli we kituukira kiba kijja. Haleluya, kiba kijja. So nammwe abalidde oluvannyuma Mukama abampeera omukisa. Twebaza Omwoyo Omutukuvu abaddewo naffe eyatukozesezza kuba tegabadde maanyi gange bannange bujulizi mumanyi nengirimitanya gyenteekayo yeegaana nempaka Omwoyo w'amagezi we yaze netuyingirawo. So kati next time tewagenda abaawo kugiringitanya, tewagenda abaawo ki yakuba mumanyi wenkwata, tugende mu maaso. Haleluya. Waliwo abazze bombi naye nga biganye. So naye twebaza Mukama. Sooka okwebaza abo bonna ab'olukentezi abajja bamanya nti mubejja wa Yesu afumbye najja n'alya. Mukama akumpeera omukisa. N'omupya yenna yakaneegattako ansanyusa okulaba feeling at home. Tewali kyoba otya, tubeera n'ekigambo ekizaamu amaanyi, tubeera n'essuubi, tubeera n'okusaba, byonna ne bibeerawo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo Omutukuvu ye mufuzi waffe, tetulina mulala. Haleluya. Yes. Abapya ababadde tebannaba kusubscribingira, kindly subscribe. Tumumbeja wa Yesu NKSM mbagala nnyo mikwano. Kale katuyite Omwoyo Omutukuvu tetujja kwogera nnyo. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu tetatukowola omulungi wange, jangu etwala okufuzi, jangu ojja okutegeera kwange, jangu wamba akamwa kange, jangu oyogereko n'emmeme zaffe, bingi bye tubadde tulina ebitusukkulumyeko. Naye gwe Katonda omulamu ayogera kibe ne kiba, ye gwe Katonda gwe tukowola olwaleero. Fuge wa munnange oyo awulira ekigambo kino nange onkolemu omulimu, kuba ekigambo kyo kya bwogi bubiri, kisale sayidi ne sayidi. Weewaawo tusaasire wonna we tutambudde obubi, kubanga ekisookeredde ate tutuula wali kibi, n'ekigambo kyo tukisobola kitutuulamu nga tujjudde ekibi, tunaaze n'omusaayi gwe tutuguze mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Olunaku lwaleero tugenda tutambulira mu Abafiripi essula esooka olunyiriro lw'omukaaga lugamba lutya? Eno mmere ewooma wagamba we bati nga ntegedde ddala kino ng'oyo eyatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Haleluya. Mukama Katonda yatandika omulimu omulungi mu ffe agenda gutuukiriza. Baganda bange abali ku kyeyo, kasooka njogereko nammwe olwaleero. Oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu, oli mulwadde naye okola, olina embeera gy'oyitamu ekunyigiriza eri omutima gwo. Mukama Katonda eyakulinnyisa ennyonyi n'akuggya e Uganda n'akuleeta mu nsi mw'oli, agenda mmaliriza olugendo lwo mu bulungi. Nzija kubali e Uganda. Obadde toyina mulimu naye nga weebuuza ekyokola, Mukama ye yatusuubiza n'agamba nti aliwo emikisa emirimu gy'emikono gyaffe. Muyite omugambe Mukama, watandika omulimu omulungi mu nze, wampa abaana, wampa buli kye nnina okufuna. Abaana bano ngenda balabizisa ki? Mukama ntunuulidde ggwe. Abooluganda ogenda laba nga Mukama akola ebyekisa. Atugambye yatandika omulimu omulungi mu ffe, agenda gumaliriza paka nga Yesu Kristo akomyewo. Kati beera n'okukkiriza mu ggwe, okimanye nti eno embeera ngiyita mu kaseera buseera era Mukama agenda agyempisaamu.
bingi bye tuyitamu baganda bange, bingi ebinafuye emmeme zaffe, naye mu kyo ki olunyiriri luno lugiridde nze naawe eyatandika omulimu omulungi mu ffe agenda gumaliriza, agenda gutuusa ku nkomerero. Yesu Kristo ne waba akomawo leero akusanga oli mutukuvu, akusanga tolina kwemulugunya mu buli kimu kimusigise. Mugambe Mukama olwaleero ngambye nti watandika omulimu omulungi mu nze, eno endwadde gyempitamu ginyambule. Haleluya. Ogenda kulaba nga Mukama akoze ebyekisa. Manyi baganda bange bangi balwadde, bentusaba nabo wano, so muganda wange gwasaba bateeke mu maaso ga Mukama. Mukama abasumulule, osanga essuubi eribadde libaweddemu. Mukama bw'onooyimirira mu kusaba gwe nange, Mukama agenda bazaamu amaanyi baddemu bayimuke nate mu linnya lya Yesu Kristo. Ayi tuteeketeeke mu emmere zaffe tugende mu maaso ga Mukama. You are holy, Lord of lords, King of kings, I worship you. You are holy, Lord of lords, King of kings, I worship you. You are worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. You are winner, oh Lord of lords, King of kings, I worship you. Osanite, 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 oli w'amaanyi, w'amaanyi, Yesu wange oli w'amaanyi, oli w'amaanyi, oli w'amaanyi, yegwe Katonda yegwe alungamya ffe, oh oli w'amaanyi, oli w'amaanyi, Yesu wange olina amaanyi. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tuze mu maaso go Mukama ffe abaana ab'endemu nga nnyimusa buli sekino omutata gy'oli, taata wange omulungi, betusaba nabo bonna Mukama taata mbayimusa gy'oli, nnyimusa akawunti zaabwe gy'oli, taata kyekyoto kwetukumira Mukama taata kabaka w'abakabaka, ge musingi kwe tutambulira Mukama kabaka w'abakabaka, tetusobola kusaba nga tetulina zi akawunti ku YouTube Mukama taata kyova olaba nnyimusa buli omu ekyoto kye wakisesezaamu taata, nnyimusa Mukama taata abasaba naffe bonna Mukama, nnyimusa eggwanga lyaffe Mukama, nnyimusa bankuba kyeyo taata kabaka w'abakabaka, nnyimusa Mukama kabaka w'abakabaka ezzadde lyaffe lye watuwa Mukama, nnyimusa abasingoozi, nnyimusa abazadde Mukama, nnyimusa abasingo mothers, nnyimusa Mukama taata buli sakinomu waali Mukama Katonda omulamu, nnyimusa buli ddiini yonna Mukama taata kabaka w'abakabaka, abalokole n'abatali balokole Mukama, kuba gwagamba nti yegwe Katonda wa buli mubiri Mukama taata, buli kye kirina omubiri yegwe Katonda wakyo taata, nga nkwebaza ku lw'obulamu bwabwe taata, nkwebaza ku lw'obulamu bwange bwonkumye, ku lwa famire yange, ku lw'abaana bange, wulira nga weebaza Mukama muganda wange taata, tukwebaza kubanga oli mulungi taata, otuwadde chance nate era okubeera nga tussa nga twogera nga tukyayatula nti Yesu ye Mukama, weebala omutukuvu w'abatukuvu, wulira nga weebaza Mukama omugambi Mukama nkwebaza kubanga ompadde ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala, bangi tebakifunye Mukama, naye nze okimpadde mukwano gwange, nkwebaza kuba magenda gange n'amadda gange, nkwebaza ku lw'obulamu obwo obujja bwonteekamu enkya n'eggulo, nkwebaza ku lw'ekigambo kyo taata weebale, nkwebaza ku lw'okuzanga emmeeme zaffe eziba zizikirira mu linnya lya Yesu Kristo, tukwebaza omusumba omulungi, yegwe Katonda omulamu, yegwe Katonda agamba kibe ne kiba, ekigambo kyo kikoze taata nga bw'otugambye nti nno
taata ogendanga tugenda kyosuubiza okituukiriza katonda omulamu yegwe katonda asuubiza n'ogamba nti kakibe kibeerewo taata paka woolidde otugambye olibeerawo mukwano gwange olituukiriza kyo kyewatusuubiza mukama taata kyova olaba tuddukidde gy'oli naye ate wadde ogambye watusuubiza watugamba abajjukiza ba mukama temukoowa paka nga yerusaalemu efuuse ettendo kyova olaba tujja mu maaso go kitange nolwakuba tetusaanidde tusaba otusaasira otusonyiwe wetutambulidde mu kibi mukwano gwange sonyiwa enfumintiriza zaffe taata tuggwamu mangu amaanyi tetukyayina kwagala muffe twajjula obusungu obujja obukyayi taata yimirira ku lw'omukyalo oyo otusaasira otusonyiwe mukama ku lwabo betusobya ne tutasonyiwa saasira omutukuvu w'abatukuvu saasira omusumba omulungi naaza n'omusaayi gwe taata kabaka w'abakabaka naaza buli mpitambi ebadde tutambuliramu Bagalatiya 5 mukama taata yatugamba ebikolwa ebibi byaffe bya lwatu ebibi by'omubiri ebibi byaffe mukama taata bitwakala taata kabaka w'abakabaka tujjeemu buli kibi ekibadde kitufugira mu kitange buli myoyo emibi egibadde gitutambulirako olwaleero tunaaba n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka w'abakabaka taata tujja mu maaso go nga tuyimusa abalwadde bonna mukama taata kabaka w'abakabaka tubaleese ku namulondo yo otugamba tuleete ebyo ebituzitoowulidde emigugu gyaffe tugireete gy'oli ate gwe kennyini n'otugamba twetikkiranga n'engako emigugu taata kankana akaseera kano tusetudde emigugu gy'endwadde mukama taata endwadde ya covid efuuse covid mukama nga tuyimusa baganda baffe betusaba nabo mukama taata kabaka w'abakabaka nga bali mu bukosefu kitange tuyimusa mukama taata kabaka w'abakabaka BNK taata tumuleeta gy'oli mukama Jennifer tumuleeta gy'oli taata wange Future is the female mukama tumuleeta gy'oli kitange yegwe katonda ayamba yegwe katonda ayimusa abalwadde ne baddamu ne batambula mukama taata Dorothy tumuleeta gy'oli ye tetumanyi mukama kimufaako mukama katonda wange yimirira ku lulwe kitange taata twetaaga gwe katonda omulamu abalwadde bawone mukama watusuubiza n'ogamba ti emigugu gyo gye gituwonya bwe gibanga emigugu gyo gyekiwonya golola omukono gwe taata golola ku lw'omukyalo yakuyita golola ku lw'abalwadde bonna bemmanyi ne besimanyi abalala bali mu oxygen mukama nga tebakyasobola nakwogera tebakyasobola wanika mikono tebakyasobola kusinda wadde mukama taata yimirira taata komyawo obulamu obujja yegwe kagaba oxygen taata abalala bali mu zaaliro nga babagambye mukama taata nti wagenda kwawula omuzadde n'omwana taata nedda ekyo tukigaana yimirira ku lw'omukyalo oyo mukama leka azaale omwana walere leka abaana mukama taata abazaaliddwa bajje bayonge banyaawe kubanga kikyo kyewategeka mukama tolina nteekateeka mbi gyewategeka mukyalo oyo oba mwana oyo mukama yegwe katonda abeerawo toganya sitaani mukama kugalula bigalo bye bikyafu ku bulamu bwaffe mukama taata tujja maaso go tuyimusa eggwanga lyaffe Uganda mukama taata likomeko tuyiteragemu emirembe taata lyanga litumenya likyali tulyegaana netutuuka ekiseera netugamba si lyaffe naye nga yensibuko yaffe yimirira ku eggwanga lyaffe leka libeemu emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuyimusa abaana abazeeyo ku masomero taata abamu amagezi gabyerabira yegwe mujjukiza taata yegwe watusuubiza kyolisomesa abaana baffe weewaawo taata wange ku lw'abaana tukuyita genda osomesa mukama genda ojjukiza abasomesa genda ojjukiza abakulu b'amasomero tugakwata tugawunga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu omubisitaani gy'abadde yagateeka tugajjayo tugaana okuddamu omuggalo mu linnya lya Yesu taata tuyimusa mukama taata bankuba kyeyo bonna mukama taata bangi mukama batulugunyizibwa bangi tebasasulwa musaala gwabwe bangi mukama taata n'ekyokulya tebawummula okutuula okulya nga babayita Yesu nkwetaaga mukama Yesu nkwetaaga omulungi ku lw'abankuba kyeyo yegwe katonda asobola yegwe asobola mukwano gwange yegwe asobola omulungi wange osuubiza n'ogamba nti ebyaffe byonna ebyatusuubizibwa bigenda tuweebwa mukama naye taata katonda wange embeera zetuyitamu zekaabya embeera zetuyitamu zinyigiriza naye taata kwere tunatuuka ku ssaalyo gwewatuuka n'okukomererwa ffe tubeera abalamu ffe tubeere n'essanyu mukama taata nga bwe wakomererwa kuva otuwa essanyu mukama kuba yegwe katonda mirembe yegwe katonda ssanyu yegwe katonda kwagala naye mufe okwagala kwabula okwagala kwagala olw'ensonga embeera gye batuyisaamu taata tuyimusa bakama baffe basaasire tebamanyi kye bakola bambula omwoyo ogwo kyusa emitima gyabwe
gwatusuubiza n'ogamba tolikyusa emitima gyabwe egibadde egy'ejjinja negifuuka egy'ennyama wakati w'abaana mukama abakyala mukama taata n'abaami ab'ekyawa mu bo ne bambala omutima ogw'ejjinja yambula mukama ku lw'abakama baffe yambula emitima egy'ejjinja gifuuka egy'ennyama abaana bakola mukama okuwummula ne kuba nga tekusoboka mukama yemerera mukama taata ku lw'omukyala Winifred mukama taata tukwetaaga akuwa n'otuuka ekiseera nga n'ebigere bimuluma taata twetaaga gwe leetawo embeera enkyukakyuka mukama leetawo enkyukakyuka katonda wange ku lwa Winifred tukuyita mukama wamu n'omukyalo oyo gwesimanyi mukama ng'ayita mu mbeera enyigirizibwa embeera ey'amaziga mukama taata tukwetaaga ssebo mulungi wange kube kuba watali kuwo lwanyisa omubisitaani byayagala otusuuza atuledde okwambala emyoyo emikyamu muffe olw'okuba yatufuga mukama atambala bakama baffe n'obanga towummula okuva lwe wafulumye paka lw'olingira taata kabaka w'abakabaka leetawo emirembe mukama taata watujja mu nsi yaffe ng'olina ensonga lwaki otuleese taata yogera mukwano bw'oyogera bwe kiba kyogamba kye tuba Aza twetaaga gwe nkwetaaga ku lw'omukyalo oyo akuyita kwetaaga ku lw'omwami anoonya empapula atannagifuna mukama taata muyambe abamu baagala kudda waka mukama toyimusa Alex mukama taata ayagala kudda waka mukama naye baganya omuwa ebipapula taata yemerera mukama kuva mwaka guwedde ayagala okufunako ofu naye bigaana mukama taata yemerera ku lw'omwami oyo akwetaaga mukwano gwange akwetaaga omusumba omulungi gulawo enzigi ezaggalwa omubisitaani wabadde akola wamu ne banne bonna mukama abali mu tulubeere mukama abalala baagala mpapula abalala baagala kulinyiwalinga naye mukama taata kube kuba watali kubo mukama abalala baagala butuuze taata yemerera mukama oyogere kibe buli awali omunnayuganda taata tuyimusa fulaga y'omunnayuganda tuteekeko okuganja wakati w'abakozi n'abakozesa teekawo obumu mukama taata teekawo connection ez'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tusaba bitono naye ng'ebingi gw'obiina taata leka ekigambo kyo kibaweewaawo leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyimusa buli mulwadde buli asobeddwa taata abatalina fiizi abatalina mirimu mukama wonna bwe bali mukama abali kusiba ofiisi mukama taata abali ku deportation nga bagala kudda waka bona mukama tubaleeta masogo gulawo amakubo gonna agaggalu mu bisitaani tugaana ezo bakafa yezikomawo mukama taata nga tukutte ku bujulizi bwaffe mukama batasasula leero tuyita okusasulwa mu budde ababadde mukama tebakkirizibwa kusindikibwa ssente zaabwe mukama leero buli lwe tuzifunayo badde nga bazisindika mu linnya lya Yesu omwoyo gw'obutasasulwa ogubadde kukubumba bakama baffe ssente zaffe mukama nga zituuka okusindikibwa nga teziina value olwaleero ku mulundi guno leka tulabe value mu ssente zaffe mu linnya lya Yesu guno omwaka mukama gwakuwotola omwaka gwaffe omwaka gwakuganja nga bwe batugambye mu kigambo ky'omukama taata tulangirira ebirungi muffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twekweka mu ndagaano y'omusaayi gwo twekweka mu maanyi g'eggulu leka gatumaamireko mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu fuga nga tuvaawo nga tugenda okukola tulungamye omwoyo wa mukama kuba ekkubo tuyita emyoyo omusanvu etambula naffe omwoyo alumiriza ekibi muffe atuule ebirooto ebikyamu byonna tubisazaamu ebyo byonna bibadde bitulemesa okugenda mu maaso n'olwotagala tonigalemesa olugendo lwo olwaliro byonna tubyekutulako tubyegaanako omusaayi gw'omwana gw'endiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twambala amaanyi n'obuyinza obwatuweebwa okulumbagana buli nkambi y'omubi omuliro gwonna ogubadde gukumibwa muffe gusobole okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo tukuma omuliro gwa Yesu Katonda muliro atuule muffe ng'omubi ne bwatulengera obulengezi asiririrawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale Katonda omulamu webale nti bwe tukusaba owulira taata tujja mu maaso go nga tugamba nti tusabye bingi era tusabye ne tusaba naye okwagalako kwe kuba kukola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu si ffe nga bwe twagala wabula gwe nga bw'oyagala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kabaka wa bakabaka webale omusumba omulungi kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwa emmere yaffe eyaleero tusonyiwa okwononako ffe nga naffe tusonyiwa abatono atatwala mukemebwa naye tubakola eri omube kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayo Katonda n'okusekimu ky'omwoyo omutuukirivu bere naffe ffenna n'eryabooluganda bonna emirembe egitaggwawo amina webale Yesu abakabaka haleluya twebaza mukama olw'akaseera kano mwenna abanneegeseeko mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe agenda okukola omwoyo omutukuvu akulungamye ali mu kukola essaawa eno omwoyo omutukuvu akukozesa akuwa amaanyi
wobadde onafuye omulwadde mukama akuwonya mu linnya lya Yesu. Twegamba tulagule bulaguzi kigambo kinaakolebwa. Bw'aba yakyogera kitegeeza kisobola okukolebwa mu ffe. Mbaagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okubaagala. Musigaleeko buli lunaku tuba n'okusaba n'okwegayirira olwa buli kimu ng'Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamizza bwe tubeera n'ekigambo ekizzaamu amaanyi tuba nakyo. Mbaagala nnyo. Yesu Kristo yasinga okubaagala. Shalom, shalom, shalom. Sayuni empologoma ya Yuda fuga, Yesu Tata fuga. Jesus reign.